artists of Uganda njawo kubasaba number 1 kati nga mugenda okulonda mulonde nga ekintu ekisinga obukulu kimutaddeko essira ye fear of God. Essira libeere ku ki? Fear of God. Mulonde abakulembeze abatyani Katonda bwe bamuteeka essira. Temuteeka ssira ku bintu birala, muteeka essira awo bino ebirala biri secondary. Abatya Katonda abalina embala ey'okutya Katonda. That is so key and important. Omuntu ne bw'aba nga talina clout, nga talina bintu bingi nnyo, Katonda lw'okuba mumutaddeko mumufuggyeko eddusu, ajja muwa emikisa amukulira n'enzigi ezitabaddewo kubanga murecognizinze nti entiisa ya Katonda eri ku ki bulamu bwe. Ne ssente abamu mulonda kusinza ku ssente, bamulondera nga bwe bagambye Sawulo Sulemaani, Sawulo mulungi muwanvu mubalagavu, Solomoni ye mayinzi mugagga yeyatindituukamu ebyo. Interest ye yali money. Interest ya Sulemaani yali ssente. Ssente yalina nyingi nnyo nnyo, bugagga bwali bungi nnyo, naye yeetiisa ya Katonda was not important. Kyova olaba eno yasinganga ku Mukama ate n'agenda n'asinga ne bakatonda b'abakyala be. So n'amaliriza ng'eggwanga lyonna lisudde mu ddubi era lyamaliza nga lyeyawuddemu. Liida ali bw'atyo mujja kumaliza nga aleese bituli, mumaliriza nga ffengawo yeekutuddemu kubanga Sulemaani bwe mwalonda, Sulemaani yali self-centered. Interest ye money, interest ye ku selifu. Sulemaani agenda okuvaawo, eggwanga ne lyeyawulamu ne livaamu ebitundu bibiri, Juda ne Israel. Israel ebika 10 Yerobowaamu yatwala, n'ebika 2 Lekobowaamu yasigaza omwana wa Sulemaani. Kakati baamaliriza nga baluuzinze olw'okuba Liida ono abadde entiisa y'essi ya Katonda, ye goolo ye mane. Bwe mukulembeza mane, that is the problem. Ekibi nti emyaka gyonna omuntu oyo gy'amala nga Liida muba mukabusi wansi ekifo ky'okusibibwa. That is the problem. Kati bwe mumanyi ate mulinda okulonda okulala oba kulibeerawo ddi abakulembeze bamala emyaka esatu mulidde ala mu mwaka gw'2025 nga mweyaguza muno navuga nti bannange twakola ki? Twakola ensobi. Ekiseera ekyo bwabaabalala abayingiddewo nga beewuunya bwewuunya mwalonda mutya nga mwatusula mu ddumi bannange. Abamuyinza n'obutadda nga mweyuzizza mugenze ne Yerobowaamu mukoze ennyana. Yerobowaamu yakola ennyana nga tagala bano bagende era Yerobowaamu n'abakola ennyana eri mu Besero n'abagamba wamma bakoleddewo Katonda omulala wano bo tebadda. Kakati abalala bayinza obutadda nga bakoze ennyana ne Yerobowaamu bagenze eri mambuka e Besero bakozeyo ekirala ekibiina. That's what happens mu long election. Bwe muba temututte fear of God, entiisa ya Katonda nga yenkulu, ne mukola considerations endala ziba primary and more important, mujja kifuuwa nga mukikola ki? Mukizza munda. So emyaka agiyise okuva mu 2013, that's about what, 9 years ago, nasinkana abayimbi bano omulundi ogwasooka ne mbalabula ku ekyo ne mbagamba saagala church politics abayingiremu, mwe musigale nga mukola ekintu kyammwe. Neŋŋaana okubeera petroni waabwe kubanga nze nabakuŋŋaanya ne mbagamba mutandika okukolera awamu, ffe tubayambe nga tubayambira awamu. Bwe naafuuka petroni wammwe waliwo omulajja okujja ate amenyewo. Kyo nandyagadde mwe mukole ekintu ekyammwe, ffe tubanga tubayamba buyambi ffenna. So that is the reason. Ekyo kyoyogedde kikyammwe ate si kituufu. Support mbadde mbayamba bwe. Bwe bagambye? Ekyo yinza ki? Naye nze mbataddemu ssente nnyingi nnyo mbatwala mu retreat kati mubadde wano kubanga kati olwaleero bazze kulonda. Naye nze mbateekamu ssente ne mbasasulira ennaku 3 ne mbeera nabo mu retreat nga nzasula buli lunaku nga bwe balya. Ne mbayita ne wayita emyezi nga 3 ne mbatwala awalala.
kati omuntu atakwagala asobola okukola ekyo. Mbayimbi awo si kujja kutuula awo. Sirowooza nti that is the more important thing. Nze ebigambo ebyo bye njogera nabo ndaba nga bye bikulu okusinga okujja obuzi n'entula mu konsati y'omuntu. Bwe nzija ne mbatuuza ne mbabuulira ng'abaana bange ne mbannyonnyola obukulembeze gye buva, nze gye mpise okufuuka gye nfuuse n'abalala abafuuka abakulembeze, ekyo kiri more important okusinga okujja obuzi. Ate ekyo nkinga bwe mbabudde nkiteekamu ssente ne nkiteekamu time ne ŋŋenda eyo ne nsula nabo gye tuba tugenze. Tusula nabo ennaku 3 nga twoge okuva ku makya paka lwaggulo n'enkeera ng'ate bwe mbaliisa. Kati ekyo oyinza ogaa nti kibawagira. Entalo ezo ez'okusiŋŋana, gundi n'avuma gundi, oli n'avuma omulala, oli n'ajerega omulala, ebyo si bya Bwakatonda. Ne bw'aba Katonda akwadde omukisa eyo si ya Bwakatonda. So bye mbagamba ebyo bye mbadde mbagamba. Temugoberera example ezo ez'okuvumaŋŋana si za Bwakatonda. Oli ne bw'azikola ate ne bw'omulaba nga sitaawo, taatawo bw'abeera nga musezi. Gwe ekyobusezi okigaana n'osigaza nti ye taata wange naye nze okusera sijja kusera. So kyekyo kye mbadde mbannyonnyola. Kikyamu okuvuma abaweereza abalala, kikyamu okujerega abalala. Nze mu mwali mpuddeko nga njerega wano, mwali mpuddeko enoweya. Kakati nze example gye njagala okubalaga era bwe mbayite bye mbagamba. Era Katonda manyi agenda kusula mu baba naawuliriza bajja kufuuka abakulembeze ab'amaanyi. Ate bajja kuyimirira emyaka mingi nga tebayisituka bwe bagwa, kusituka nga bwe bagwa. Okuggwa kitegeeza karakita yo tesobola kuwanirira gift Katonda gy'akuwadde. Akuwadde celebrity status naye karakita yo terina columns ziri strong enough kuwanirira ekintu ekinene Katonda ky'abakoze. Kati nze kye mbateekamu ze ziri columns ezikola structure y'omuntu emufuulo ow'amaanyi ali strong. Tine bw'anaasituka n'abeera serebu tajja kugwa kubanga karakita ye eri strong. Mutegedde enjawulo eyo. Okuwagira si kuwa muntu ssente, si kiri ekisinga obukulu. Kumuwa kuzimba columns mu ye ekizimbe kino mukiraba kimira ku columns ezo, si bino bisenge. Columns zino ze zikola structure y'omuntu. Muri character yekola structure y'omuntu. Ne bwafuna weight enene nnyo n'azimba kuli flow eddako n'eyokusatu n'eyokuna, character ye eba strong enough okuwanirira celebrity status. Tibwatuuka eri mu butaala abantu ne bamuwaana bati asigala nga ali humble, asigala nga ali kind, asigala nga ali truthful, asigala nga mwesimbu, asigala nga wa mazima, ebitiibwa tebimuggyako waya. Yenjawulo eyo omuntu gw'oyambye ekyo muwadde ekisinga ssente. Yes. Bishop, tutunulira wiki eno kulabira avudde ne yeetondera ensi. Kubanga ekyamuleete sikimanyi. Naye manyi nti yafunye obudde ne Katonda. Kati nze kyembuulira abayimbi, funa obudde obeere ne Katonda close. Era bonna bwe bamala obudde nga bali ne Katonda bajja kuvaamu nga bali bwe batyo. Ekyo kati it endears people to her more than anything else. Kati ekyo kye yakoze, ekyo ky'ekyobwa Katonda. Obwo bwe bulokole. Ffe bwe bulokole bwe tubuwulira. Omuntu okubeera genuine n'abeera mwesimbu n'agamba bannange mu nsonyi we nawaba, mu nsonyi wano okola ensobi. Naye tondera n'omukyalo oli nasanyuse nnyo obwo bwe bulokole kati obutuufu. Omulokole omutuufu bw'atyo bw'aba kati mulindeko bwe yibanga repentance eri genuine kati linda ku Katonda ate bw'agenda omusitula. Kati agenda musitula nnyo okusinga oli bw'abadde kubanga kati akkiriza ebikyamu. Next time agenda kubeera wayiza. Okugwa kukuyamba okufuuka wayizi okusinga obugagga ne ssente. Bw'omala n'ogwa n'olaba w'ogudde kati weekuba mu kifuba. Bw'otereera Katonda akukozesa nnyo. Dawudi bw'atyo bwe yali. Bwe yamala okugwa ate n'akyukira ddala. Kati ekyo ky'ekyobwa Katonda. Ow'amalala agaanye avuvubira kati eyo embala ya sitaani. Sitaani okuva lwe yajeemera Katonda n'okutuusa kati akyabakema. Yekyeyo. Ekyo sikimanyi kubanga sina TV, sina na radio, simanyi na kiki babasasuza. Nkiwula gusoose. Ekyo sijja kyogera kubanga sinaako bukugu bwakyo. Bible tetukkiriza. Kati mwe mukebere my press release. Mabege twa meetinga ne twogera naye ngabo tulina okukola mu Bible. Matayo 18 tubuulira tetwogera ku muntu nga tetunnaba kwogera naye. So tunagendayo n'abakadde Apostle Alex Mitala, ningendayo ne Morris Bukenya, ningendayo ne Elder Peterson Sozi, netwogera naye ng'omuntu. So betwayogera naye bisijja biddamu, naye betwawandiika mu kiwandiiko kyaffe nga amaze okubigaana ebyo twafuula public, ekiwandiiko ekyo mukirina.
eyo sijja giyingiramu nze ffe twakola ekyaffe waliwo two things so we deal with sin we don't deal with crime government deals with crime ffe we deal with sin kati ffe we came to deal with sin bayibuli etulagira bwe tudinga ne sin owooluganda nga yonoonye kati ekyo kyekya Judith kati awo sin omwoyo mutukuvu akukonvictinga ne weenenya era bwakusonyiwa bwe tuba tukusonyiye naye amateeka go ne bw'oba weenenyezza eno gayinza obutakola ki sonyiwa kubanga bw'oba wakola crime gweraga kufollowinga kakati ye byakoze ne byeyakola kati amateeka gagenda mufollowinga ffe twafuba kudiringa na sin kati ye teyatuwa chance kudiringa na sin kuvaamu kwenenya twandibadde kiwedde kati yolo okuba teyakola ekyo kati amateeka go gagenda kutwala its course ffe twakola our part ffe twakola our part ne tumugamba ffe tukoze ekintu kyaffe kati ebisigadde bibyo bayibuli etugamba bw'ogende b'oluganda ng'akoze ekyamu yogera naye bw'omu bw'agaana twala owokubiri bw'agaana twala abakadde twala ekkanisa bw'agaana awo kati mumuleke abeerenga ow'ensi gye muli olwo crime weyingiramu state yeyingirawo ffe tuba tetukyabiddamu awo mubuuze kati ekyo olwokuba sibeera naye ate sisula naye simanyi ebisigadde byonna temubimbuuza ebyo ebiri personal nze kati mbabudde ekyaffe kye twakola kye tulina okukola nga kkanisa ffe twawula okunyolwa kubanga tetwayagala muntu ng'omukulembeze okujja n'okola ki n'ojolonga omukyala n'ojolonga obufumbo ffe ekyo kye twayingiramu ekyo nga tulusuubira nti bwe kinaba kiwuliriza ajja kumaliriza tutuule naye tubatabaganye ne mukyala we tutuule nabo tubayambe ffe ekyo kye twali tunoonya because we deal with sin we don't deal with crime kati government ye dealinga ne crime government deals with crime ffe tetudealinga na sin bampita kubanga bamanyi ebigambo bye mbagamba bibakwatako buli kaseera ne bampita kati olaba bayagadde njogere n'abakulembeze abapya nabagamba ze sigenda gikulembera ate sigenda kubeera patron kubanga saayagala bwe mbeera ate kireetera okuba n'omulala ajja kujja akayane kati ate kifuuka empaka ne mbagamba mwekukolemu omulimu ffe ffenna tujje buzi n'omulala ajja ababuulire n'omulala naye nga ffenna tuli outside bo bali bokka nga tebalina muntu abakulembera ku ffe tujjemu buzi kubayamba. Tingenda kujja buli kimugenda kikyusa. You can never do that. Singa buli gundi government zetaddewo government yagobako miniskirt. Neero kyayita mu luguudo n'olabana nga bambadde miki miniskirt. Kitegeeza ebintu si byangu byakukyuka. But we believe with God and with time, and it is good always to have a time, like to have a ebintu okugenda mu maaso nga tebitereera bulungi mpaka webitereera, because webitereera you have a story to tell, and when you tell your story oba owa hope abantu bangi. Ekintu kyonna nze nnyo ngamba nno n'abantu n'enjiri esinga ya bujulizi. Kino kye tubaddeko obubadde bujulizi nga bwe tunoonya era ne baza Katonda nti obujulizi bugenda bujja mpola. Nabagambye mwenna okubeera wano nze kikunze bujulizi. Omuntu yenna gwe nnonze mulonzi olw'ensonga zange. Kuba nange njaga enkyukakyuka simbi. Enkyukakyuka simbi bakeiza jewa ate gwe nnonze nze sibimanyi byayogera naye ng'omukulembeze na gwe nnonze mulonze atryinge. Bwanaba mukama mwadde kisaana abanga muntu muwulize nga muntu asobola okolagana abantu, because when people vote for you, they don't vote for you to be a king just. They vote for you to work together. You get? So when we work in hands, I believe will be the change you want to see in the gospel industry. Like kungeri yo promoting a gospel bina kyebimugase kuba bumusanyiza obusanyi. Eyo kati ensonga eyo by the singanza akubuze ekyo kibuuzo nga gwe omuntu abadde alaba ki? Omuntu abadde akirabira eno side zenu eyo answer gwagirina obulungi gwalina otuweera obujulizi kubanga nze ndaba gospel music akula buli lukedde gwalina otuyambaawo nga bannange gospel music kuva yali luli yeyongeddeko, so tata gospel music yeyongeddeko kuva bamulaba. Amina. Tweta wamanya n'olubuzo mutabikiza nsabadanda era nga ndi wano mu kulonda ku ground yennyini. Yes tukirabye tuva kulonda era nga gwe tulonze tumanyi yagenda okuyitamu. Yaman. Mulonzi olw'okuba nga tuzze kunonola gwange. Tuzze kunonola gospel music.
Yeah, so twagala ekintu kino kiberenga by the way byebimu just because ndowooza yeyawukana era tusuubira ati nno nze kyensanyukidde tukunofa abeerondedde omukulembeze yena yenajja tugenda kukola naye. Kati ebyo byonna Bayibuli erina kyetugamba nti twerabira ebikadde raba Mukama akola ekintu ekijja. Kati tusazeewo ensobi zonna ze baakola baffe ze tukoze tuzeerabidde tutandise bupya guno omwaka tutandise tugambe nti omwaka bwe guti 2022 waliwo enkyukakyuka mu gospel eri abasumba n'abayimbi nga tuli ddoboozi lye limu ssebo. As spoken to we represent direct Amidi President Panfidi SSG Gospel Music Association. Amanye was Honorable Council Spoken Truth nga kulembera ekibiina kya SSG Gospel Music Association Villa ku Victory Church. Tuli wano ku kozi yokulaba nga tukyusa obukulembeze nga tutonda omukulembeze owaffe nga ba stakeholder bona ba gospel artist to participate in kyekyenjawulo ekiriwo leero nitwaga kulaba nga ekitiibwa kya gospel music kikomawo n'ekitiibwa kyenjiri neri bafani baffe muddemu okutwagala nti this time ebintu biterezezza first of all mutusonyiwe ebyemabega kati olwaleero yonna omukulembeze gwe bagenda okulangira ogwe mugenda owulira tukoze essuula mpya kitegeeza ki nti abayimbi ba gospel muddemu tuddemu tubridging bulungi twagale this time tuli bumu division ziba zivuddewo kubanga at the end of the day tuweereza omwoyo omutukuvu ataliimu abani oba loko wabula yo njiri so olwaleero tukoze chapter empya ngera tukubagamba tugenda kubaweereza for example SSG tulina obukulembeze vice wange ekiguli tulina Mungoma Joseph nga treasurer tulina Pastor Justin Nabosa tulina Jean Peace ndowooza olaba this time tuli serious naye nga buli omu abadde alina obuvunaanyizibwa babadde akwasaganya tugambe leero tukomewo kozi yaffe kati yakubuulira njiri kati gwe abadde azannya gospel artist ali eyo this time tugenda ba more than serious tugenda kweyawula tugenda kunoonya Katonda leo tetuze na showbiz tetuze na tubalage engoye tubalage figures zaffe tugenda balaga Yesu tugenda kunoonya Yesu nga tuyita mu federation tugenda bane time yokweyawula ko netusaba tujje maso g'abantu nga mbutufu tulina ekituufu kwa Paulo ne Sila bali basibe newe basaba ne bayimbira Katonda waabwe embyango gye komera ne gita kitegeeza omimbo wa gospel tusobola okuyimba nitulaba ng'eggwanga litereera erya Uganda tukoyo okulaba nga balaga bano abantu abawemulo bwemuzi ku TV buli ssawa kakano katulaba omulembe ogubuulira enjiri omulembe inspiring abaana abato mu masomero mu byalo tubagamba tolunywa njaga toyendeguza tubuulire enjiri because me the gospel artist gwagala music we kati nteredde tudde mu kifo kyange okusobola obbaweereza batata baffe. Yes, okusookera nja kweyanjula nze Chairman Rodney presiding officer wano ku University Community Fellowship mu kulonda kwa Federation of Gospel Artists of Uganda olunaku lwaleero nakusomeza 26 January. Abayimbi ba gospel bonna oba gospel art bonna agamba bayimbi kinzu bannalo ne gospel art ba presenter ba promoter abayimbi ba gospel writers tuli wano olwaleero okusalawo obukulembeze oba akakiiko akajja ebifo byonna okusooka ddala naye okusinga ddala olwaleero ebifo ebaddeko okuvuganyizibwa okw'amaanyi kifo kimu ekyobwa president era nga tulina abakulembeze babiri abeesimbyewo Dr. Linus ne King WISELY. Tusuubira nti bwe tunaamalira okulonda kugenda kuggwa ku ssaawa 8 nga geeti ziggaddwawo abana abali munda bajja okulonda ku ssaawa eyo bwe tunaatuuka ssaawa eyo okuwera ssaawa 9 tujja kuba tumaze okucompilinga results kubanga tubadde ne stations 2 wano n'embaale so ssaawa 8 tujja kuggalawo tusobozesa abalonda baggweyo ku layini tutandika okubala okuwera ssaawa 9 tujja batucompilinze tujja kuba tulangirira ani omukulembeze abayimbi n'aba gospel art bonna gwe banaabasazeewo nti yagenda okubakulembera tegugudde bugwi tukutegese okumala omwaka gumu roadmap yafuluma emyezi nga 6 emabega tukutegese okumala omwaka gumu nga twasooka kumobilizing abayimbi bajoininge associations nga bwe tukungana associations joininge federation tukikoledde ebbanga lya mwaka gumu twatandika January owa 2021 okutuusa bwe tutuuse kati so twakipulani nga tekigudde bugwi kirudde nga kiri mu plani okulwanga tufuna omukulembeze omujja. Lwaki omukulembeze omukadde ya resigninga n'agamba nze
ekifo nkizizaayo sikyasobola ku lw'ensonga zange era n'olwekyo akakiiko ne kasalawo ne kahayalinga abantu bakole mobilization bakole awareness okutuusa bwe tunaaligusa ensonga eno ey'okulonda. Nga Bishop bwagambye nti twetaaga abakulembeze abavudde eri Katonda, naye nze twaleetaaze abakulembeze abagenda okugatta. Wabaddewo a lot of division along different, tumaye ebyawula abantu bingi. Nsabira eno nze nyimba raga, nyimba worship, nyimba dancehall, nyimba urban, nyimba local kadonkamo. So wabaddewo division. Twetaaga omukulembeze okusookera ddala agatta n'okwagala abayimbi n'okubalumirirwa, kubanga we mugenda okuva ate okubakolerera okulaba nga batumbula ebitone byabwe. Okuyimba nadaffe abakristaayo si kuyimba buyimbi, kutwala abantu mu bwakabaka. Ekyo kyensooka bagamba. Ekyokubiri nti okuweereza okwaffe ng'oggyeko naffe abayimbi bokka, naye okuweereza kwonna kwonna kwa buweereza obw'okwetoowaza oba kyewandiise servant leadership, si kwa bifo. Tulina okuba nga tulimirirwa be tukulembera, tulina okuba nga tubafaako, tulina okuba nga tubaagala. Ekyo nakyo nkiyize. Ekyokusatu n'enjiga nti nno bwe tuba tulonda abakulembeze tuvenga okutunuulira bino ebyokungulu ebimasamasa, abantu nga batukangakanga nti nze kati olaba nze omu bavubuka abalungi wano, abantu banebenga kunonda lwa bulungi ne batunuulire nga ekyo ekyomunda ekiri muki mu buntu. Era njala okukakasa abantu nti mu federation tukitunuulira. Abakulembeze bonna be mulabyawo abayiseewo twabatwala ne tubawa values eza federation. Nti federation ekisooka tutya Katonda, tuli beetoowaze, tetuvuma bakulu, tuwasamu ekitiibwa. Era ne baza Katonda olw'ebigambo Bishop Lweere byayogere nti tuve ne mu kweyawula okwabwe bataata. Acknowledge nze nti bataata beeyawula naye ffe n'atulabula nti tetukkiriza taata n'omu twawula, era ffe tugenda kukkiriza taata n'omu twawula, naye bataata bonna tugenda bassamu ekitiibwa, abasikamu ekitiibwa. Kubanga nakyakyo alina bwayogeredde nti gwe taata wo abamusezi mbola okuba taata nga nawe ogenda osera. Okawulidde akagambo ako? Kati naffe abasikamu ekiki tujja bassamu ekitiibwa, buli omu gy'ali. Fulatantiriza bataata tuzimanyi, zonna tugenda zituukako zonna. Tubassemu ekitiibwa tubagambe taata weetuli tuze kuweereza nammwe mutuwabule. Era mu structures za federation tulina gye tuyita Elders Council. Elders Council buli bataata bonna fulatante nga batuzimanyi, Kampala Pastors Platform, Nafubaaka, Baffe, osimanya Upper Room, bonna gye bali. Tubasaba batusindikire taata ku Elders Council nti ensonga be zituyitirirako nungwe tutuukira nga tunabate bogenda bakola ki batawanya bwe kiba kyetaagisa ate ne tudduka gye bali. So ebigambo ebyo mbiyize nnyo, era federation eya gospel arts Uganda tegenda kuva ku ekyo. Okwetonda kw'ababiri bannange Mukama mulungi, babiri mukwano gwange, era bamanyi babiri nga katandika nga nyimba wambaatira nga tuli ku hotel kotoria atutegeka ebivulu, nze omukubateekanga ebivulu babiri kweyamira kutulina that bond. Babiri mumanyi ng'omuntu atya Katonda, era namwe abagenda ku nnyimba ze bw'aba ebigambo byayimba obiwulira nti y'omuntu akonectinga. Ne babiri bwe yafuna challenges nagamba sitaani mubi ne ngambira babiri na Mukama tukoze tutya. Babiri muntu alabibwa abantu abangi ne bamulabirako nga bataata baffe nga nange benna abandabirako nti bwe nkola ekirungi abantu batuwala ekirungi, bwe nfuna okusomoozebwa ne sikwandulinga mu ngeri ya buvunaanyizibwa nti ate nako bagenda kukwata mu ngeri efaanako bwetu. Naye babiri okuvaayo n'ebigambo byetondeza wamu abiwuliriza bulungi nti bannaye Katonda ambuuliridde, natereeza dde ensonga zange naye nze nammwe yaŋŋamye nzije gye muli. Olabira ddala omuntu alidde obwa Katonda obumuli mu mutima. Era nensaba Mukama bannange, tuli mwaka gwa revival nga batugambye, buli muntu yena gwe kikwatako bwe weetaaga kwetonda bannange, ffenna tulina okusoomozebwa. Abamu ku ffe tekunaba kwanikibwa bwanikibwa, ne buli omu awo wooli wootudde wooli awo buli omu gwe katooki weekali. Nze nawudde nga ngamba Mukama nsaasira nange ntekaako ekisa, wempeebuuka wesiteredde nange nterere. Era ku ekyenyinza okugamba kyeyatuwadde I think one of the master keys to revival gye tulina yokwetonda kw'ababiri mu mwaka guno. Nza Prince Nick nkola nga CEO oba akulira ekitongole ekyemirimu mu Federation of Gospel Artists Uganda. Amanya n'eddoboozi yenze Dr. Linus Atugonza.
nesimye nnyo okubeera wano ne bannange nze ndi omu ku abo abeesimbyewo ku bukulembeze bwa Federation of Gospel Artists mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Kyesibagambye nti ndi CEO wa God's Love Records wali Kawempe, so era eyo gyensinzira okubanga nange mbeera ne interest mu gospel, kubanga ng'omuntu nange gospel munyumirwa ate muwagira, yensonga lwaki natandikawo ne studio etibwa eya gospel studio nge recordinga gospel music yekka. So ekibuuzo biki bye nnyinza okubanga ntandikirako singa mba nnondeddwa okuba omukulembeze wa Federation. Ekisokera ddala mba nino nze kyentunulira, ekisokera ddala kyenyinza otandika okukola era kyenjagala otandikirako okukola kwe kulaba nga nkunga abakulembeze abali formal n'abali informal aba associations ne groups ez'enjawulo, nsobola okubatuuza tusobole okulaba nga twogera ku ngeri gye tusobola okuleetawo obumu, kubanga awatali bumu tetulina kye tusobola kukola ki kutuukako, kubanga omukono ogumu tegusobola kukuba mu ngalo. So n'olwensonga eyo kyekimu ku kyenjagala otandikirako naddala abantu mbalage omugaso oguli mu kwegatta, kuba bwe twegatta n'ekigambo federation kigambo kya Luzungu, federate kigambo kya Luzungu kitegeeza kwegatta. So n'olwensonga eyo nze kyenjagala otandikirako, kubanga bwe tumala okwegatta bwe tuti bingi nnyo bye tusobola otuukako. Tusobola ofuuka eddoboozi erimu, bwe mwegatta mufuuka eddoboozi erimu ne musobola okwogerera industry, ne musobola okulobingira industry. Oba kitegera federation ene esobola n'okubanga yekulemberamu mu kutendeka. Omanyi tugenda tulowooza nti ffe bwe mmanya nti kati nsobola okuyimba, nayigira okuyimba mu kkanisa, kati awo nyingira buyingizi industry n'entandikiraawo. Nedda, abantu baffe twetaaga obbayigiriza ebintu ebimu bino ng'okuwandiika, ng'okuba weeyisotya nga minisita wa gospel, ebintu nga okukozesa otya technology okubeera ng'okulaakulanya music wo, ng'otambuza music wo. Aba producers omanyi ne quality yaffe ya music bwe naakula, bano ba producer nabo tulina obbakwatako, tulina okufuna abantu abali professional okubasingako, nabo batuyambe okutendeka abantu baffe. Ate tetwetaaga bayita nti vaya Arua, vaya Ekisoro, vaya Embale. Technology yazze. Nze nina abaana, wali covid bwe yajjira, waliwo yali mu P4, omulala yali mu P2, omulala yali mu baby class. Okimanyi nti basigala basoma ne mu covid nga basomera ku Zoom, kati yali mu P4 ali mu P6, wa P2 ali mu P4, no yali mu baby kati ali mu top. Kwega tusobola okukozesa technology ezo zonna ne tubanga abantu baffe abeera yeyo gyali teetaga na kuva ku studio ye amanya nti ninaye essaawa emu eya training. Okitegeera federation etegese training, bagenda tutendeka ku kikwene ensonga n'abeerako n'ayigirizibwa. Ogenda okulaba nti bwe tukola ebintu ebyo bw'ogenda obigatta ojja kwesanga quality yaffe ekuze, nga music waffe agenze ku level endala. Tukuba nnyo music ave Nigeria, ave South Africa, ave wa ojja kulanga naffe music waffe atandika okuba eyewaabwe, kubanga katutuse ku mutindo guli nabo kubakola ki kwe bali n'okubayisa sina kindi. Okitegeera, so kati naye okutuuka ku ebyo byonna ekisookera ddala kye tulina osooka okukola okuddamu ekibuuzo ky'ombuuzizza kwe kwegatta. Buli producer amanye nti producer munange mwetaaga. Makati nze St Peter ku God's Love aina challenges zaayitamu naye anazivunuka atya okutuusa nga okuleka nga akwataganye ne producer tugeze Mike Proka Kensa oba ni John Mary Jeff Wanda Josh Wanda, abo bonna kwegamba balina okubanga balina association yaabwe mwe bakuŋŋaanira ne boogera ku bibaluma, kati ebibalemye ate ne bijja ku federation, kubanga ate federation yegatta associations zonna. Kati nzo kyekisinza okukola ki okundeeta ssebo. Njogedde ku nso kati nga ndakuwa ekyokulabirako bwe njogedde ku kya training, ebintu ebimu bye twagala okutrainingamu abantu baffe. Njogedde ku kya technology, kati omwalo kye tuyita YouTube eyo guba mu kutu ebanga TV, nti osobola okubanga oteekayo ebintu byo abantu nibanga gye babisanga. Singa abaoli abaagala kulaba ebintu bya mukulu Kagaati alina channel kwakola ki kwabisanga. Kagaati ono ndudde omulaba kana alina channel n'olumba YouTube n'okola ki. N'abantu baffe ebintu ebyo tibabimanyi. Nze nina omuyimbi alina erinnya nandibadde ebiseera bye gwe nali nsuubira nti ateeka okubanga alina basubscribers bayitirivu, naye ngenda otuuka ku channel ye nagisanga eriko abantu 7. Kyannuma nnyo ne ngamba kino nga kigenze wala. So nze kennyini ne mugamba naye singa abasobola okuneesiga nampa email ye nampa ne password yenze ne muyambako ku channel mbambi ya nesiga nabimpa nno nenkola kinakola ki kinasobola ne mukubiriza mga kakati beera serious oberenga otekayo akiri buli wiki ngotekayo emirundi emeka ebiri onibo bokoze just carry rehearsal nti wari hasinze tekayo abantu ebibanyumira okukola ki okulaba omwana atandika bikola nabikola nkubuulire emyezi 5 egise yajja mu inbox yange nangane doctor kimanyi nti wanyamba nnyo we kimanyi omwezi guno channel yampadde $6
okitegera so ebintu ebimu ebyo kwegamba byonna ate abalimbi baleme kulimba nti tebetaaga ssente bazeetaaga okitegera they need it kubanga balina okusigala nga bakola videos ez'omulembe balina okukola audios ez'omulembe okitegera olwo balyoke basobola okubanga bakompitinga ne basinach n'abayimbi bonna bonna abali ku tino gw'ensi yonna okitegera so ensonga ya ssente yonkulu nnyo of course nga federation twala tugenda kulobinga kwakati abayimbi baffe kirimu sitaani okubeera nga tugeze Coca-Cola oba Riham Cola oba Ona oba baani bavudde Renzori Water bavudde ne bamugamba nti twagala otubeerera ambassador kirimu sitaani kubanga ebintu ate ffe abasinga n'obikozesa ku mbaga zaffe ez'enjawulo ate ffe abalala ffe abasinga n'okukola embaga ezisinga okukozesa ebyo ebyokunywa bwe bityo so abayimbi baffe bandibadde babakozesa nnyo ku nsonga ya kuba ambassador nkibanga okuba ambassador mubeeramu kasente kokola ki kofuna so tujja kukozesa opportunities ezo zonna ne government tujja gituukira juzi nalaba government by the way eyamba abayimbi ne of course bwe yamba abayimbi nalaba abaali nnyo ku mwanjo wali eri be bali abayimba secular kati ffe olw'okuba tubadde tetwegasse buli omu ali mu nsi ye yensonga lwaki ogenza okulaba nga ate baffe balinga abatafiiriddwako nnyo ne olw'okuba nti federation buli omu ali mu nsi ye kyobulaba nze nkugambye emu ku nsonga enkulu kwegatta eyo ngenda gifubako ennyo kubanga that's when you become a voice eddoboozi ne muba nga musobola okuba nga mwogerera industry nga muteeseza industry twajjukira ekyandifudde federation wali waggulu be bana abakulembeze ba associations ab'enjawulo kubanga bameetinga obukulembeze kati nga obwange nga president ne tumeetinga ne tutula ku round table ne batubulya ensonga ezibaluma agamalobozi ne tugafuna nga bwolaba parliament nti omuntu akiikirira eggulu omulala n'akiikirira kati buli omu n'aleeta ensonga ezibaluma eyo gye bakola ki gye bakiikira ne zijja wano ku parliament olwo parliament nesobola ozikubaganyako ebirowoozo ne bavaayo ne bakola ne budget ne basobola okuyamba kanaffe federation yeringa parliament yaffe bwe tulina okutuula sobola okuba nga tuteeseza industry naye awatali ekyo tujja kusigala nga bwe tuli Bishop buli lwabuulira nze ampa omukisa zijjukira yatusooka n'atubuulira nga mu bootcamp eyo nalina programu zange zenzize nazo nina manifesto abuulira nkizuula nti zaali zange ng'omuntu naye nga mukama simuwadde mwaganya ye kukola kwagalako ebyo byonna nembisangula nembisuula mu kasasiro nensalawo ndeke mukama akole okwagala kwe era nenkwata ebiro vision ne goals ne missions ne objectives za federation zezafuuka manifesto yange tusalewo tuweereze mukama nga naye tumuwadde omwaganya akole okwagala kwe okusooka kugatta buli omu yenna ali mu leaders ba associations ez'enjawulo tutule ku table tuteese tufoginge we forward ono ogenda kubeera nga bufumbo nti obufumbo buba bupya mwena muva mu bintu byanjawulo mukulidde wantu wanjawulo naye mutuula ku table bwe muti ne mutema empenda mugenda okwongezaayo bulamu bwammwe so kati nze kyentunuulidde ye golo yange esoose ye plan yange esoose ebisigadde byonna bijja kujja oluvannyuma then tulabe yes